abali Bungereza, abali Luddawa Amerika, bannange mbeebaza nnyo. Njagala era okutuusa okusima kwange n'ebigambo tekisobola kuba nabyo baŋŋambe nti mbasiimye nnyo. Lwaki mbasiimye bannange? Mutabani wange alwadde n'okulwala kwonna nga w'okutegeera. Ekintu ekisooka ekikulu yakola emikwano. Muffe wano abali wano simanyi, sirowooza nti bangi nnyo abalina emikwano n'egyanawaffe. Era nawaffe senga teyakola mikwano teyalibaddewo paka ssaawa eno kubanga abadde so expensive. Mikwano gye nga mbabuulira bacontributing ndowooza 95% obujjanjabi bwe okubeerawo kwe mu buli ngeri. Mbadde ndabiraawo zino zivudde mu Amerika, ebiwegibekyo, ono aleese kino, ono aleese ebyokulya. Omwana wange olwo bwe yalwala yamala wiikisi 2 ng'ebintu byakozesa emmere gyali yokka emitwalo 27 buli nnaku 3. Twagenda mu ddwaliro nga tulina balina omulongoosa ekyatwala over 10 million. Sente ezo byagamba mayimanje omwana bagenda kukola ki ebintu bitabuse balagala miliyoni 10. N'akwata miliyoni 10 sijja mwogere n'akisuulawo n'aŋŋamba ebinaddako mulambuuzo omusanga woyo. Mbadde kisobola sijja kwogera kafawo bunakagga. Njagala okugyawo pointi eno. Omwana wange bwe yafa ngezaako okutetenkanya ndabe nga nfuna bafune saavisi. Ne baŋŋamba full package sente bwezi, bwe tukusalirako sente bwezi. Neetetenkanya olw'okuba nti badde famire tebadde mu buzibu esipendize nnyo. Nagamba neŋŋamba nti package oba kagisaleko mba nkya negotiatinga n'abaana baziisaawo. Oli n'ankubira ssimu nagamba mwayimanja tula wansi omule wadde full package nokwata kweyadde ne sente 10 yinda bulizi mufuo bannange oyo okukolera. Ate nno tebanneeraga zempulira bulizi zenkoze kino nabadde eryawo ekyammaze empiri ku mutwe nga tetenkanya tulina abantu bangi, tulina opalisa ennaku nnyingi wano ne mu kyalo ngulayo obuwombo akuteyo omuceere. Olina ngamba kikiwadde otawaana ye mpalisi eya wano ne mu kyalo. Bannange mikwano gya mwana kati emikwano Humphrey gye yakola bannange simanyi ngeri gye yagikola. Bamubeereddewo nnyo. Oli n'akwata emmotoka n'amuseye emmotoka tozikwatako. Omwana emmotoka yiyeebere ku standby just in case warranty bamukalira omutwala niyayinza okukola. Era emmotoka eyo ekaje eyeepakinze mangi. Kati bannange nenvaawo ekyo nga nkimaze. Mwenna mbeebaza sisobola waliwo akadde emitwalo 2, 15, omutwalo ogumu mwenna mbeebaza ekyenkanyi. Naye njagadde okusukulunya nnyo abantu abo bambeereddewo batuulereddewo nnyo. Ekirala ekyanneewusiza ku mwana wange bannange ku myaka gye nnina oba sirambudde balwadde bangi sinnafuna muntu alwadde ng'alina obulumi bw'omwana wange. Bannange omwana wange alwadde yatuuka n'abaana omubiri nga bw'osika omukono gw'etabwala obanga akutte ejjambi okuti oba kukwata ekyobo. Bannange baamusala ogwasooka basala ogwokubiri juuzi ng'abuze ennaku 2 okufa. N'atugamba ddali maama obulamu
buleebuganye ensimbi kyadde we thought he was joking. Era mu nnaku bbiri Humphrey yafa. Wazza ekyewuunyisa bwe twagenda mu ddwaliro aweddemu omusaayi akoze atya omusawo yamulongoosa nga nti lowooza yeetala kulongoosa namugjaku ebisaboozi zonna buyadde n'agamba bannange muzeemange saagala akulimbe Humphrey omuteekako ekiso oba osiibudde busiibule mukwate omwana wammwe mumuzzeeka mulimbe bamaze okugogoozi kwa nnyumba baganda bantuyise mu biseera ebizibu nnyo ne bannange mwebale nnyo mwebalire ddala otubeeredde mutwagadde Mukama abawe omukisa. Abantu batutuukiridde mikwano gya Humphrey mwawa obujulizi nti bwe nali simanyi nti Humphrey yali mulungi bwati nga buli ajja ayogera birungi ku Humphrey abantu nga bayiwa ssente n'omwebaza n'agamba nedda teweebaza Humphrey bye yakola atuge tusasula Humphrey tabeerangako mu bijje tuli buli omu ng'awoza Humphrey yannyamba Wilson Road e London America buli wamu nga buli omu ayogera birungi Humphrey nakyewuunya nnyo nali simanyi Humphrey muntu yali mulungi bwati Humphrey abadde mulungi nnyo ne mu famire ye mukulu wa banne bonna era ng'obuvunaanyizibwa abukwasaganya okubatereeza okubaagala mu buli ngeri yonna nga yategeera obukulu bwe Humphrey yanjagala nga maama yanjagala nange neetegera nti Humphrey anjagala ndoza lwakuba twali takitunga yali mwana muto kwegane tuba nti buli omu twatambulanga nnyo naye tukondenga nnyo ndowooza kuba yali anjagala nnyo era buli lwe yabeeranga nga bwabadde ngaayita oyite maama tuuka wali tayagala naye bwe yali anaatera okugenda yagamba maama amugoye namugoye kikyotegeeza maama ddayeko otuule ba mu ddwaliro ly'emmere yo weebake nenda kufa n'enkiwakanya kuba bali bagenda mu musaamusaamu netudda eka nentuulira Humphrey nga asiye Humphrey ng'ali mu bulumi Humphrey bannange simanyi nti eri omuntu yali abadde obulumi nga Humphrey alwadde era buli lwolowooza obulumi Humphrey bwafiiriddemu kikunyiga omutima n'owulira ng'owulira ennaku okufa tteeka kunadda naye Humphrey afiiridde mu bulumi kansa Humphrey abadde ne kansa bw'omulubuto nagenda okulaba nga Humphrey obulamu buganye nenfukamira neŋŋamba ayi Mukama bw'oba olabanga Humphrey tagenda kuwona mugjeewo otwale omuwonyi obulungi Katonda naye yawulira n'amanya nti Humphrey tagenda kuwona era ye n'agenda kale neebaza Mukama olw'obulamu bwawadde Humphrey ne tubeera naye era musaba Humphrey amulamuze kusa naye nkimanyi ndowooza era yagenze kuba yagenze ku lunaku lwa Mukama waffe Kristu eyazuukira bannange mbebaza mwenna abooluganda b'emikwano buli omu mu kiti kye mwebali kutwagala mwebali kututuukirira obulwadde bubadde expensive nnyo okulya eddagala naye byonna nga tetujula mwebale nnyo mwebali ddala Mukama abadde nsabewo olw'omukwano ogwo